Bana beka mwasuze mutya mwasiibye mutya baganda bange ne bannyinaze okusinziira ku budde n'ensi mw'oli mu kulabira akatambi kano naffe gye tuli akyalonza Omukama Katonda. Ntambulizaako ka vidiyo kano katuuke ku buli muntu ogwange gwa kunamya nakyemalirayo Yoweri Kaguta Museveni ne bampembe banne. Ate noono omuzimu gwe gutandise okusuula eddalu nzuuno ntuuse nduba sensuliri. Frank Gashumba atandise okugwa eddalu omuzimu gwa Jakana naye omuntu tattika. Omuntu tattika baganda bange ne bannyinaze omuntu tattika. Nene Frank Gashumba omuzimu gwa Jakana Nadduli gutandise okumusuula eddalu atandise okwogera ng'ayita okutambula ng'ayita ttembo. Kale atambula ayita mizimu. Omuntu tattika. Mbabuulidde. Omuntu tattika wadiiringa ne bali bo bali beegangaganga dda basiiba ku basawo baganda ate babaweera mu ddoola ebigali. Batoyina yadde lwataano oli ku mwana wa muntu omuntu tattika ojja guwuliramu. Wamma bakwano bange mwenna naddala ba Queen ba Kadaama abali e Saudi Arabia. Muyogeeyoge munnange muyogeeyoge ba Kadaama kubanna badde ntidde ne ŋŋamba ab'ekkato omuwarabu yabakamba walidde dda. Ale ne bano bakwano bange abali Saudi Arabia Argentina nemale kuba Saudi Arabia nabo bagenda kubeera ku kyokya naye mbateeka mu ssaala. Alhamdulillah essaala yange Omukama Katonda yagiwuliriza era wenjogerera abaana battu bali safe. Ndowooza kakati ba boss n'omwezi guno bagenda ddabolinga ku misaala essanyu lye baafunye. Olaba Kabaka yalagidde babeerewo ne public holiday. Mwe muli mu kintu sharinga video gwe munnayuganda eyakatwegattako. Omuntu tattika tauba Isiraamu aŋŋambye gwe nno sinika ebinyo. Omuntu attika mu Busiraamu tauba Isiraamu ssebo ina amannya g'Ekisiraamu. Omuntu attika kale gwe weegeze nga mukutte ekitonde kya Allah. Frank Gashumba atandise okugwa eddalu Abasiraamu mwongereemu edduwa. Frank Gashumba atandise okugwa eddalu omuzimu gwa Jakana gumulinnye ku mutwe ne waba agenda kwogera eby'amagezi weekanga ayogedde bya kisiru. Naye ng'awo sinnatuukawo nakyemalirayo Yoweri Kaguta Museveni. Ennaku zino tulaba obunkenke bw'otadde mu ggwanga nga bungi nnyo 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 nnyo. Simanyanga poliisi yano bagirumbye ne babbawo emmundu, poliisi yano bagirumbye ne babbawo emmundu. Museveni oyagala kuteeka insecurity mu ggwanga. Ekyo n'omwana omuto asobola okukiraba. Oyagala kuteeka insecurity mu ggwanga tewaliwo akuyeekera Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta Museveni wagezaako okubbira mu COVID abazungu ne bazikumma. Yoweri Kaguta Museveni n'ogezaako okubbira mu Ebola abazungu ne bazikumma. Yoweri Kaguta Museveni walimba abazungu teriyo obuyeekera. Simanya Yosefu Kony, simanya Alisira Kwena, simanya Ngabani. Abazungu ne bakumma ssente ne bakulya akawaani wasooka n'obabbira ku Yosefu Kony bw'ogenda bw'osalako abantu emimwa n'obafaananya ebikekenke n'oga nti Yosefu Kony yabikola ne tugamba ye Yosefu Kony waawo ono asala abantu emimwa ne bafaanana ebikekenke bw'alituuka nga amaze okuwamba obuyinza agenda kufuga bikekenke. Kakati olabyo byonna biganye akakodyo k'Ebola kaganye mu COVID bazikumma ka balance ke wali obanjayo. Kakati ogenze mbu simanyi otandise kulumba poliisi omenye eno omenye eri. Yoweri Kaguta Museveni mu Uganda temuli buyeekera. Gwayeekera gavumenti yo yeggwali mu kutta abasirikale, yeggwali mu kutta abaana b'abantu n'ekigendererwa Yoweri Kaguta Museveni eky'okukuba abazungu ssente nti mu Uganda mulimu obuyeekera. Kubanga nakugamba Museveni this time around olike usitoyinaamu yadde n'ekikumi. Wamma abasirikale mwenna be batadde ku bunkenke nti mu ggwanga mulimu obuyeekera. Eggwanga teririimu buyeekera, mukama wammwe ye yeekera. Ate era ne famire z'abo abaafudde mbusema balumbye poliisi yawali ne bakuba abasirikale amasasi abafudde. Museveni ye yatta abantu bammwe nammwe abasirikale. Museveni yali mu kubatta n'abo abaafudde famire zaabwe ndamuzigambe nti mpaawo mulala yabasse. Yoweri Kaguta Museveni yeggwe ali mu kutta abantu bo, yeggwe atadde obuyeekera mu ggwanga, yeggwe atadde insecurity mu ggwanga n'ekigendererwa kye ekyokubbirako abazungu ssente. Museveni ensi kati yakutegeera obukodyo bukaddiye. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni
obukodyo obukaddiye munywanyi yiyayo obulala. Yiyayo obulala. Eno stage mwoli mu kuzinirako obuzina bwo obw'ekirogo ogiziniddeko emyaka egisoba mwana. Dancing moves zo zonna twazibuuka. Dancing moves zo zonna twazibuuka. Ate ebyowoozi eggwanga lirimu obuyekero bala kasente k'abazungu naye nkulayirirayo Yoweri Kaguta Museveni this time around. Tewali ssente ya muzungu gy'ogenda kubba. N'abazungu bennyini bakubuuka nti oli muyaaye wettira abantu n'ogamba nti waliwo obuyekera abazungu ne bakuwa ssente. Kaakati oli mu kwettira abasirikale olunaavaamu eggwanga lirimu obuyekera emmundu bazibba. Gwe Museveni osobola n'okwebaka nga waliwo emmundu gy'otamanyiwo eri. Museveni otebenkere nga waliwo emmundu eziwambiddwa. Yoweri Kaguta Museveni tosobola kutebenkera nga waliwo emmundu gy'otamanyi nti police post yawali chia bagizinze nti obeera wali bagize kati emmundu ne baba bagibbye ku asikaali naye nga mmundu nga asikaali wa kampani ya bwannannyini ndaba era nazo zammwe simanye Sarasini eya Salimu Sale ne baba nga babbye mu Sarasini. Yoweri Kaguta Museveni tosobola kwebaka nga waliwo emmundu eyibuze. Kakati ebyowooza balumbye poliisi yeeyo ne bakuba abasirikale ne baddawo emmundu ne balumba eyeeno ne bakuba abasirikale ne baddawo emmundu. Yoweri Kaguta Museveni yeggwe weekolako obuyeekera. Tewali buyeekera mu ggwanga obala kasente k'abazungu ogenza okulaba nga akakodyo k'Ebola baganye okukagula. Wagenza okulaba nga akakodyo k'Ebola baganye okukagula. Kaakati otandise omanyi bw'atyo bw'atandiikiriza. Bosimanyi ate balumbye police post y'e Magere yeye bavudde Luweero. Kaakati ssebo bazze Magere ne leero mpulidde sseba baliwo gye gwabikola. Yoweri Kaguta Museveni gwabikola. Nakugamba nze wadde weetenda okutta abantu olinzita amazima ng'asizza ate nkukakasa Museveni sigenda kusooka kufa. Gwalina okunsooka okufa nkiddamu. Museveni sisobola kusooka kufa. Museveni nina okutunula ku mulambo gwo oba ku TV oba mu buntu gwe toyina kutunula ku mulambo gwange. Toyina kutunula ku mulambo gwange. Museveni yenza alina okutunula ku mulambo gwo. Sharing a video mugitambuze tuka ku Museveni n'ekitabani kye. Nze temugenda kusobola kunzita. Nze nina okutunula ku mirambo gyammwe mu linnya lya Yesu nkisazaamu naye muba mupulaninga ku ky'okunzita. Nze nina okutunula ku mirambo gyammwe era ne mukangakanga tugenda kutta. Mundekerawo okugamba abantu amazima. Nze ne Mukama njogera naye butereevu. That's why mbawa ne bino bye mbawa kubanga yabimpa era yaŋŋambye nti agenda kusooka okufa Museveni. Tomutya byogere wadde akuteeka mu fiya naye yekolera. Tomutya byonna byogere. Museveni agenda kusooka okufa. Ne ŋŋamba ate eddoboozi bwe liva mu kamwa ka Mukama nze ani aligaana era ndi wano ssebo Yoweri Kaguta Museveni okulangirira sisobola kusooka kufa. Sisobola kusooka kufa. Yeggwe alina okunsooka okufa. Ate amazima gonna abantu ge babadde batamanyi g'obadde okukulidde obuziizi obulimba bw'otadde mu bantu nja kubujaabulula. Nkubuulira mazima munywanyi. Nja kubujaabulula abantu nja kubibaga bano b'osindika sibanga omega baani ojja kufa. Infense gw'oli mugi wa ddalu. Omutume wa Katonda mbala gafaati ebyekisiru sitaani n'asigala ku nsinga ayina Mukama yampadde eddoboozi nanga yeekolera byogere abantu bibagambe. Togenda kusooka Museveni kufa. Museveni tagenda kutta. Olina okutunulako mu ntaana ye. Olina okutunulako ku ddambo lye erikadde. Kakati Museveni toyina moral authority etunula kalambo kange akavubuka kahandisaamu. Otunule kalambo kange akavubuka kahandisaamu. Ndimenza okutunula ku ddambo ekkadde. Nze nina okutunula ku ddambo ekkadde. Olina okutunula kalambo kavubuka kahandisaamu ke bayita Itongwa. Nze ngenda okutunula ku ddambo ekkadde. Waliwo anaŋŋambye naye gula kamera si kyekikulu byenjogera bye bikulu. That's why gwalina kamera ennungi ne bw'ogyetunuza mutofuna yadde omulema asobola kukutunulako nti akulabe ne bajja ne balaba nze owa kamera embi. Yenze yeekolera Itongwa wamma ngeze ku mulamwa. Abantu nabo mumaze okubabuusa ng'obuyeke gwayeekera gavumenti yo. Wamma baganda bange ne bannyinaze Frank Gashumba ennaku zino omuzimu gwa Jakana gumuli bubi. Omuntu tattika. Nkiddamu omuntu tattika. Omuntu si mbuzi nti ogenda ssala busazi. Olaba omuganda agamba nti embuzi lwefa lwemanyibwa nnyiniyo naye omuntu omulamba. Omuntu si mbwa
nti ogenda kugitta ogisule ku jirikiti. Bannange omuntu aba muntu. Frank Gashumba, abasajja b'otambuliramu, abasajja b'otembeeta, abasajja basamize, ate nga obusamize bwabwe n'abasawo bennyini babaweera mu ddoola. Abasajja bo basaddaaka ebintu omuli ente, bantu, biki. Museveni tava ku ndagu naye gwe akusindika nti genda otta omwana w'omuntu oba mutusikire ffe tumuttire wano. Naye ne weerabira nti oli ye yeeganga yali seefu n'emisimu ewuwe tegirulumirayo okujjako nga gibotodde bubotozi kubanga ye musamize mulungi ate asamirya mu ddoola. Takyasamirya na mu Uganda empewo azirumba Tanzania. Ali gwe ng'akusindika nti genda otte gundi, bannange genda otte gundi. Frank Gashumba omuntu tattika. Omuzimu gwa Jakana gutandise okukutemba ejjoba era wenjogerya baganda bange ne bannyinaze. Frank Gashumba atambula ayita Ttemba, awuunyeera buwuunyeeza, atambula ayita mizimu. Mbadde njagala nnyo mwetegerezeko ku interviews za Frank Gashumba ez'emabega. Mbadde njagala nnyo mugende muwulirize ku interview za Frank Gashumba ez'emabega, muwulire bwe yali ayogera n'ennaku zino bw'ayogera. Ennaku zino ava ne ku script gye yazza nayo n'awuguka ne yezza bwezza. Ge g'amaanyi g'omuzimu. Ffe wano mu Buganda tebamala gatuttira baana. Nabagamba nti Jakana Nadduli we twali tumuziika tunemuteerayo olweyo mu ntaana. Nabagamba nti Jakana Nadduli bwe twali tumuziika namuteerayo olweyo mu ntaana. Olwo wano pesha agayi nti bulijjo omuwuliriza Frank Gashumba. Yes, gwe wali olabyeko omusumba nga ajja okubuulira enjiri mu kkanisa n'atayogera ku sitaani olw'okuba nti opposite. Yes, nze omulabe wange gwe nsinga okuwuliriza. Wamma nzizeeyo ku mulamwa. Bwe twali tuziika Jakana Nadduli namuteerayo olweyo ne mugamba Jakana Nadduli ba Frank Gashumba bakusse. Bani bakusse naye olweyo olwenkuteereddeyo komawo ku nsi teweebaka ojjoyere buli eyakutigumbula. Namuteerayo olweyo omwana ttu. Mumala gattatta abaana baffe wano naddala mu Buganda tebamala gatigumbulwa. Nakwata olweyo nalugula nnusu zange 10 ne ŋŋenda nalwo mu kadroni ke twatambuliramu okuva ku kitebe ne ŋŋenda ne ndukwata. Baali bateekayo nengiraawo baseeka ne mbakuba ekimmooni kuba namanyi era tebajja kukkiriza ne nduganzikayo ne mugamba muganda wange Jakana teweebaka paka ng'omaze okwera buli eyakutigumbula. Olweyo lwenkuteereddeyo sikuteereddeyo kulongoosa kabbuliyo, nkuteereddeyo kukomawo ku nsi kwera. Bonna abali mu lukwo lwakutigumbula katolabe ennaku zino Frank Gashumba abeera ku TV gwe wadde okyegendereza nti Frank Gashumba takyayogera naye bw'abeera ku TV alokompoka ng'omusulo gw'omu kabaketi. Ani yali asuzeeko mu kazigo kummwe? Ani yali asuzeeko mu kazigo kummwe baganda bange? Wali osuzeeko mu kazigo ka single room nga ekisenge ye kateni nga kyekyawula eddiro n'ekisenge? Kakati mwenna mumanyi obubaketi temwebuzaabuza baavu bannange. Mwenna mumanyi obubaketi era mumanyi buti omusulo bwe guleekaana ng'ogufuukamu. Kakale ennaku zino Frank Gashumba takyayogera. Ennaku zino omukulu Frank Gashumba alokompoka nange omusulo gw'omu kabaketi, alokompoka na bulokompokanye. Takyayogera. Omuzimu gumutembye ejjoba. Era abali okumpi Frank Gashumba mwali mututte butabika naye ate tekigenda kumutaasa. Gwe Sheira Gashumba kitaawo mukwate omutwale ebutabika. Nze mbabuulidde Sheira Gashumba kwata kitaawo omutwale ebutabika. Otherwise eddalu ligenda mmutu ttaka. Ye musinna aliwubye emmange eyo wumbe lwagala mmutu ttako. Kati n'ebintu bikyuse. Kakati Frank Gashumba atabusa omutwe bwe batamutwala lutabika olumbe lugenda mmutu ttako. Sheira Gashumba yamba kitaawo. Bw'onaabeera otya mu nsi eno nga kitaawo ye mulalwa alya kasasiro?
akati ng'omulaba yeeyambudde atambula akubye saluti atambula ayita ttembo atambula ayita mizimu ebirevu bisakaatidde entegeeza ebya wansi ogenda kuswala mwanange mu bantu bagambe nti wuuyo Frank Gashumba aye tujja kukoma kugamba nti wuuyo Frank Gashumba ne tugenda tuteekako ebigambo ebigamba nti wuuyo tata wa Shira Gashumba n'abali okumpi kitaawo mumukwate mumutwale ebutabika omuzimu gwa Jakana Nadduli ono gwe yatigumbula ng'akolagana ne muhoozi ne kitaawe gujja kumululumira ate naawe Peter Kankaka nakufunako ekirooto gye buvuddeko naawe Peter Kankaka nakufunako ekirooto gye buvuddeko ono mwatta nga mulowooza nti mba mugisudde ku jjirikiti muganda wange embuzi lwefa lwemanyibwa abaayo ayinza okuba yali munaku nnyo kummwe ku nsi ng'ebigambo bye byabasukka amaanyi ne mumutta nga mulaba mwe mulina amaanyi g'emmundu naye baaba wano wattabbu nnyo olweyo lwennamuteerayo Jakana Nadduli lugenda kuwera olweyo lwennateerayo Jakana Nadduli lugenda kuwera buli kikyamu oba buli yali mulukwe olwamutigumbula ekyo nkibabuulidde Frank Gashumba ye lwatandikiddewo mumusuula eddalu Peter Kankaka mpulira ennaku zino gaakaaba gaakomba Mwozikaine Rugaba olw'okuba okyalina muggo kulunguba ngo bakitaawe akutwala mu masabo gy'asamirira Mwozikaine Rugaba ye kitaawe asobola okugenda naye TZ ku mulubaale waabwe ne basamira ne batteeba emitwe gy'endiga ne basaddaaka ne bamala ne bamusasulira mu ddoola ne babawa obuti naye saasira ggwe Frank Gashumba naye nga ne bali abagenda TZ badde eddogo lifuluka nze mbabuulira eddogo lifuluka lituuka ne lifuluka ffe tulabye abasajja bangi abasaddaakira simanya byuma abakola bikya abasaddaaka abaana neera mwana wattu bawunzika bafudde ate ng'era bafudde bubi kakati ne Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni eddogo litandise omufulukako bukyanga mulya myungu leero mwalyamu omususa naye kalutandikire ku Frank Gashumba ye atandise okugwa eddalu atandise okuwenguka era kakati buli waabeera alokompoka bulokomposi yenna akola kyalaala omusulo gw'omukabaketi mubimanyi abaali basuzeeko mu buzigo temwegaana baavu bannange mubimanyi tayimu egenda kutuuka nga Frank Gashumba alya kasasiro mu musange nga musajja mukulu atambula ayita bweru nga akananka kamulinga ettaayi atambula ayita bweru waliwo wano muganda nga ŋŋambye tiyeekolera ebimu bireke drone tezikunona nkugambye nayogera ne Katonda direct yandoosa naŋŋamba yeekolera Museveni talina moral authority etunula kalambo kaakakyali akato kahandisa yeggwe alina okutunula ku ddambo lyekkadde Museveni alina okunsooka okufa nze nina okutunula ku ddambo ekkadde Museveni alina okunsooka okufa ekyo nkikugamba muganda wange era bino bye tudda bannange bwe nfanga ebyo byaweddewo ne Mukama yaŋŋaanye okuddamu okubyogerako yaŋŋaanidde ekigambo bwe nfanga mu kamwako Museveni alina okusooka okufa Museveni olina okunsooka okufa nze n'ekigambo okufa mu kamwa kange kyavuddemu ndifa tumaze okutuuka mu Uganda empya ng'ale tumaze okugikungula okulya ku bibala bye twalwanirira nga Uganda eteredde ebyensoma biteredde enguudo ziteredde mu ddwaliro ery'eddagala bw'ebyensoma buli kimu nga kiteredde ebyobujjanjabi biteredde naye nga nze kati nga nsooka Museveni okufa nga ntuuka ntya muggulu ku main gate kati gwe Katonda nga yeekolera atuuka nti ayi Mukama Katonda nzuuno ntuuse nti ozotya nti omusajja omukadde atakyasobola nakwekubako nsiri yanzise Mukama ngamba genderawo muggeyo eno omusajja omukadde atakyasobola kwekubako nsiri ngatta atya ggwe omuvubuka omuto never Museveni gwalina okunsooka okufa tokiddanga namu ekyo gwalina okunsooka okufa tokiddanga namu ne bwe tuba nga tulina kufiira kaŋŋambe ku lunaku lwerumu ng'oba tubadde we tuli mu kifo ne bakubawo bbomu nga ffenna ku olwo tulina okufa era gwalina okusooka okussa omukka ogw'enkomeri gwe Museveni siina kusooka kufa n'obijjawo ng'ani akusooka okufa kakati Frank Gashumba afuuse akawugu kabeera mu kumaguka bumagusi kati kaba mu kumaguka mwe nabanyumizaako bannange ndowooza gye buvuddeko omukazi eyaze yatta omwana wa mujja we
omukazi yatta omwana wa mujjawe naye ali awo akaddiye mwenna ababadde mu kibuga ndoza mumanyiko omukazi atambulira mu bibaketi bya kasasiro n'atunulako mu kiri n'atunulako mu kino abantu bamubuuza wange onoonya kinoonya mwana kale nawe Frank Gashumba ogenda kutandika okutambulira mu bibaketi bya kasasiro bakubuuza wange onoonya ki noonya Jakana Nadduli noonya Jakana Nadduli ogenda kugweddalu ate Frank Gashumba togenda kufa kati ogenda kubeerawo ku nsinga obonaabona kubanga okufa si kibonerezo ogenda kusooka oboneebona omale weesabire Katonda wekka tayi Mukama Katonda nkwegayiridde nzita gwagenda okwesabira Omukama Katonda nti ayi Mukama Katonda nkwegayiridde nettira ngende nze mbabuulidde omukazi abeerawo kakaddiye nene bamama baffe baatuuka okufa baali batonga bakalaba mu Kampala mu bitundu by'emutundu endeeba wa Nateete kagenda kakebera mu bibokisi mu bikasasiro mu bikutiya mu bigundi bya kesisi ebine emmotoka byeteekawo basuule mu kasasiro mu butale owange onoonya kiki noonya mwana wa mujjange gwe natta kandi ka Frank Gashumba mugenda katandika okukalaba ze mbabuulidde mugenda kutandika okukalaba mu bipipa bya kasasiro kali eno kawugugu katunula wano bakabuuze kiki ale nno katambuleko nga kali mu ngoye naye nga keeyambudde mugenda kutandika okukalaba mu bipipa byonna bakabuuzo wange kiki onoonya ki noonya Jakana ono mwamwettira weetaba n'abatemu mutte Jakana Nadduli naye nkubuulira ebigambo bino Jakana Nadduli mwana wa Buganda yali omuweereza wa Buganda ayagala ennyo Buganda aliko emisambo gya Buganda fe abaana baffe wallahi simbuzi simbwa ndi mugya zitta muzisuule ku jjirikiti olaba n'embuzi obubuzi omuganda agamba nti lwefa lwemanyibwa nnyiniyo naye ate omwana wa Buganda oyo gwe mwatta ate nga yali muweereza wa Buganda era yasomesa abangi ennyo ku byobuwangwa bwabwe waliwo wano mwannyinaze agambye ayi wishi singa kimutuukako kinaamutuukako 10 olowooza omuntu ava bubi mu bbanga n'agwa eddalu mulundi gumu bule mumulaba yeeyambudde omulundi gumu atandiikiriza mpola njagala gw'otandika okulaba waliwo pulogulaamu ya Frank Gashumba gye nnalabye ku Baba TV ng'alinga akawugugu atandise okugwa eddalu n'enkubira pulezenta waayo oba mumukwata mmwe mumanyi bizibu bye oba mumukwata nti lwaki yambuulidde ebyama mmwe mumanyize byo tebinkwatako ne mugamba wange omusajja yaliko ki n'angamba ekyamazima muba ku mulamwa guno ogenda owulira yawugukidde walala Frank Gashumba takyaliko Frank Gashumba takyategeerekeka Frank Gashumba takyategeera wallahi Frank Gashumba kati ayinze okutemula omuntu ayinze obuwuulu ayinze okukola masturbation byonna ebizibu ebyo bimwegasseko omuntu omu bimutuddeko kujjawo DJ Boy the selector kyekiriwo byonna bimutuddeko omuyaye kujja bawe baba temutta kutta baana b'abantu temuggwa kwerumya nsubi Frank Gashumba baba luno lwakaayi ono gwe watta mwana wa Buganda aliko emizimu gya Buganda ate yali omusomesa w'Oluganda n'ennono za Buganda kakati otandise okutambula tokyayogera owawaala buwaawaza olinga ng'omusulo gw'omu kabaketi mmwe bavubuka bannange mmwe temulimba ensi nti temwasulako musinga olumu zino zetusula oba okyazizibwa obanga okyazizza girlfriend ogenza ofuuka mu kabaketi toyagala kuwulira nti akuwulire nti ofuka nnyo bbiriro bbya naye guwunzika guwaawadde kati ye Frank Gashumba alwana nnyo okulabika nga atawaawala ng'omusulo gw'omu kabaketi naye ekyamazima awunzika awaawadde ng'omusulo gw'omu kabaketi temuggwa kwerumya nsubi luno lukaaye temuggwa kulya myungu guno walya mususa ddiya namuteerayo olweyo ne mugaa jangu oyere bonna abakumisa omukka omusuka kati kabeera ku TV omuswago bubali mu mbaga olaba ng'awuguka bugusa alinga aliko ettamba ameketa n'amannya ekiro ennaku zino bwe nnawulidde waliwo awo malaya bwe yagula ku sipiikirizo nti ye yabiŋŋambye timukimanyi nti musajja mmwe ennaku zino ekiro ameketa amannya asula agugumuka yeegaaya era bw'otaba mukazi banna malaya yaŋŋamba ennaku ya kikazi eno yeekolera nnaku ya kikazi eno naye omusajja oyo tasulika naye ennaku zino ameketa erinnyo ddadi
alogota na Jakana bwaneketa amannyo alota biroto lya ntiisa Jakana tontwala malaya yamugula ku speakirizo oti emunyonyi kale ennaku zino abuukidde embaga ya Waiswa Mufumbira tuli mu struggle bo bali mu mbaga naawe kuba genda owasa embizzi oba olaba nga kiva ennyo okuwasa abakazi kyekiriwo sama Uganda bwe bwoba olabanga embaga ya Waiswa Mufumbira ekuluma nnyo nga Waiswa Mufumbiro talina kuwasa mukazi ate nga ye musajja gwe wasa embizzi bwe kibanga kiva okuwasa wano mu Uganda oba mu Africa oba mu ddiini y'ekikristo oba ey'obusiraamu oba mu buwangwa n'eddiini bwe kiba kive okuwasa omukazi omusajja okuwasa omukazi mulaba kive wasa embizzi. Yes, simple as that. Zembadde nkugamba wasa embizzi. Kwenjogera nti onayogera nti akaana kako tugende tukatte muttaani mmwe mwampumbe yampumba jjanjase naye genda owasa embizzi. Abali tuli mu struggle bali mu mbaga oyo Museveni gwowagira ennaku zino gwoyita Saabalwanyi myaka gy'ensamu nga gitandika yali ayeekera gavumenti ya Idi Amin dada nga birowuume ng'asinziira Tanzania mu kibiina kye bayita Fulona Sowa oyo muwozi gw'otembeedde olwaleero n'omunywi waffe yasaalibwa mu myaka ki si ku mulembe gwa Idi Amin era abaana baabanga eno balwana nga Museveni adduka Sweden abaleka mu ddwaliro ng'agenda akola John Gada ng'agenda ye yeegadanga nti teyali mukyamu swago tekujjaako obutonde bwo teyali mukyamu swago tekujjaako kyolina kukola yaddukanga mu nsiko abaana balwana ye n'agende Sweden n'akola John Gadanga simanyi oyo muwozi bamuzaala TZ simanya Kenya n'ensi gye bamuzaalira entuufu temanyikiddwa naye yennyini omuzaale tamanyi ne kitaawe yennyini tamanyi wa we yazaalira mwana we naye nga yamuzaala akyayeekera Idi Amin okyegere yamuzaala akyayeekera Idi Amin kaakati ye waba yamuzaala ali mu struggle kyogamba ffe mu struggle tufe bugumba bwe bwoba owulira kikyamu nga Waiswa Mufumbirwa okuwasa kikyamu omusajja okuwasa omukazi kikyamu wano mu Africa mu ddiini y'obukristu mu ddiini y'obusiraamu bwe kibanga kikyamu omusajja okuwasa omukazi gwe wasa embizzi ddiya ani akuganye kolagana n'abantu ab'enjawulo abo kati Edi Mezaya bamuzaala Kalangala ye Kalangala waliyo ebibizzi eby'embala Edi Mezaya mugende omusajja mukwate ku mukono agenda awayire omukazi w'embizzi andi yakiraba nti omusajja okuwasa kikyamu Edi Mezaya nkutissa omulimu kwata omusajja mukwate ku mukono mutwale e Kalangala agenda awayire embizzi agiwase agenda asasula amakulu omutwalo gwa taata w'embizzi agutwale ndowooza bina abaana bikuta ate yawuseera embizzi gwetwala ebikuta nga birimu otunnyonnyo biwe taata w'embizzi akuwe mukazi wo gwe mutwalo biwata bya mbizzi wamma Shine Williams kyekiriwo sama Uganda kiyimba kyekiriwo Edi Mezaya embizzi ewammwe ez'olulyo gyeziri bino bimaleeta ate Frank Gashumba si yagala okwagala ku bamaleeta embizzi gyeziri eyo zimaleeta zeafuka siki nga kinyirira kiti kirigita buligisi kiti twala omutwalo gwa taata w'embizzi biwata gwe oba olabanga omusajja okuwasa omukazi kikyamu naye genda owasa embizzi nze Yekolera Itongwa ale mugenda kunkola kine buno bwe munsindikidde mbubunvume nze sirina nakyambwagaza njagalamu nze ate buli kabwaga nakundugga nga kamboggolera nga nkyuka maama bwe kannuma ne kandwaza endwadde ez'obukonvuba buno bubwo butali bugeme bwe kannuma ne kandwaza endwadde ez'obukonvuba nvaako wasa embizzi Waiswa Mufumbirwa gwe gange olowooza nti buli omu anaawasa mbizzi olowooza nti buli omu anaawasa bamalaya Waiswa Mufumbirwa musajja wa ddiini Alex Waiswa Mufumbirwa musajja munnaddiini musajja atya Katonda musajja musogga musajja munnabyabuwangwa musajja akkiririza mu bufumbo obw'omusajja n'omukazi tagenda kuwasa mbizzi nga ggwe kali bw'oba owulira nti ggwe kikuluma ekyono okuwasa naye wasa kali Waiswa Mufumbirwa katugambe nti ye mwami wa gundi kali naawe nga tukkeera nga tugonnomolako ekitiibwa ti wuuyo Frank Gashumba bawe embizzi
Frank Gashumba bawe embizi wuya abawubirako ne katuwubirako mu biti wakabaka embizi ne katuwubirako mu biti naye nja kubanyiza ate omwaka guno bwe mumenche mwatankula kabaka embizi kako ne balaba ekibizi nga kiri wali ku muguwe mama kiri bakisiba kikyasiba ku muguwe ekifumbe eri omukulu mukonkulu bamusiba omugwa kiyitawo kyebitiggula tugambe nti wuyo mukyala Gashumba ayita nabanno mukyala Gashumba bwabitiggula banne Frank Gashumba alabirira mukyala woyo yajja mukovukovu naye bampi amulisiza omukwano n'ebikyakyo ageze mukyala Gashumba ageze wasembizi olowooza buli omwana agenda agulaba malaya nga ggwe olowooza buli omwana agenda agulaba malaya nga ggwe kasajja kakulu n'okasanga mpulira mbu kefuula mukoko ku midaala gy'abakazi kefuula mukoko ku midaala gy'abakazi njagala 10 ninamu simanye emitwalo 708 n'ebbiri ne zikalema okwongera ku wasembizi toddanga mutumanyira omuguzi w'abamalaaya ggwe naye genda wasembizi oba wasembwa ekusibe koligo ogiwulire mbwa bwekusibe koligo ng'eri mu ggobe lyayo bakusanga awo enkya bakubuuze Frank Gashumba ate ogubadde tanti embwa mbadde njijjako nkwa abo be ba Frank Gashumba bamusanga envu emusibye koligo alemedde muli nga sipaani eremedde mu natti bamubuuza Frank Gashumba kiki nti embwa mbadde njijjako nkwa kabina twakulira mukoti we balopa tuwoza osegeera genda bwoba oyagala mukumaka ng'owulira ekyoyo ky'okwekadanga nga kikususewo nga tolina muzigula bamalaya nga ne sabbuuni okwoyo mukozesa keera ku makya Frank Gashumba sanga embwa eri mu ggobe lyayo girinnyire ekusibe tukeere ku makya tukubuuza ate Frank Gashumba ogubadde ng'embwa eri wali ewoomereza sky ki ekiriwo tukubuuza ekki ekibadde nti embwa mbadde njijjako nkwa naye raba kyenkozi bakubuuze enkwa obadde ogijijja eri munda ddala bakubuuze obadde ogijja eri ewannina Rose kandi egenze neyimba kwongereyo bebi munda ddala embwa oye Frank Gashumba tompe musanze ndira musajja mukulu nvaako Wallahi Frank Gashumba kanate ku bulalu nkugasseeko kutawaanya mentally disturbed ntandise okudisturbinga omuzimu gwa Nadduli gukusumbuwa nange kennyini nkusumbuwa emirembe ogenda jjijja mwana wa kintu ng'obonyebonye nnyo nedduniya bannayize kambabuulire nze nkubuulidde omuganda agamba nti amagezi muliro bwe gakuggwako ng'ogende wa neighbor ng'onono omulala ate gakuweebwa munno olaba oyo Frank Gashumba buli lwalaba akuba embaga anyiiga abo ba edimizayo waabwe balunda ebibizi ebyolulyo bimaleeto edimizayo wikalanga ate ng'embizi olowooza nno bagiseera omukazi olaba bamugula mutwalo gwa taata gwe kasita okuwayo n'ekita ky'omwenge nga bakuwa omukazi kati omutwalo gwa taata gugenda kuba bikuta ekita ky'omwenge ndowooza era kitamu kyabikuta nga bakuwa omukazi naye nga weewasiza wasa embizi ddiya wasa embizi naawe ofune ku ssanyu ly'ekiro kiro Frank Gashumba agamba dadi ne mami kye bali mu kwekola andi olaba nze kambabuulire mmwe mweweebuula mwekolugira nga mugamba cyber bullying smart computer misiri musajja omukulu alimu amagezi ovayo tanoyogera ekigambo nti omusajja talina kuwasa oluvayo nti mutuweebuulira mu maaso g'abaana bamuwasa ekibizi kyo kyaluli otudde nga kibitiggula andi wagamba osula mu kalina masuuka meeru okitwale nga kibitiggula kitooke mu buliri Frank Gashumba ajja kujja ategeke wano ku lujja okutwawulire taata bye byakola n'omugole atege ku lujja okutwa agenda okuwulira ng'embizi esolo bizagambe eddadi yongeza ffaye nze yekolera Itongwa mugira mukyankuba ennoga n'okummira nja kubafuukira akagumba mugenda kunneegoga ani mupanga kunkwata asobola kunzitawo mmwe mukwata omuyite wa Katonda omwana wa Itonga emmwe
Nina okulaba ku ddambo ly'oggwe Mananga, Samu Mananga, waliwo omuyimbi anti mukwano gwa bamuyita Samu Mananga. Nina okulaba ku kirambo ekikadde, mmwe temulina na moral authority tunula kahandisa mulambo gwange mwe mugutunuleko. Simanya, bali kusereza mwe wa musolo, bakuba embaga, banange, abandopo, bali kusereza mwe wa musolo, bakuba embaga, bamako gy'omugezi, nsanyiza okulaba muganda wange, bali kusereza mwe wa musolo, bakuma nnyoko. Gwe ezo zolye wa Museveni otuko okwogera ng'akawugugu atandika okujjamu obwongo bw'otandika okwogera eby'ekisiru. Muhozi za kuwafuuka simanya omwogezi wa ttiimu MK. Ze bakuwa okutta Jakana Nadduli. Embwa ezo zazitundira nte. Museveni yatundako ku ttaka lya kitaawe. Akuwe ssente otandika okukyuka mpola mpola oyogera eby'ekisiru. Muhozi yakuwako ku ssente oba nti kitaawe yatunda ku ntenzi ekisozi. Bakuwe ssente okyuke. Mwe muli ku ssente z'omuwoomusolo. Frank Gashumba olina abakuumi babiri. Abakawunta terrorism abakuumi babiri abasitti. Abakuumi babiri tebasasulwa ku ssente za muwoomusolo. Akasajja ako ne kajja ne fubitizi effutwa enga. Akasajja kalina omutima omubi ng'era omuntu akozesa embizzi bw'aba. Ala omuntu omala okukozesa embizzi n'obaamu amagezi. Kalina fitina effubitizi enge ng'era omuntu eyeegadanga ku mbizzi bw'aba. Ne kanika okwogera eby'ekisiru. Ne katuuka n'okufuna omusuwa kuno ku nnyindo. Gomanya omusuwa gw'oku nnyindo nti kujja obusungu buvudde wala. Ne kafuna omusuwa wano akasajja akalyandisaamu akalungi amata obuta bannange. Ayi Mukama Katonda nze tompa baana balungi ye ndi bajja wanze afaanana bwe nti. Abaana balungi basala. Mama wa Frank Gashumba bwe yazaala akaana kaali kalabika bulungi olwava mu ddwaliro. Mbukuliko omwana naye ozadde bba wa mbizzi kimanyi akaana ko kaagala mbizzi. Abantu ne baleeta obugoyi. Abakazi ne baleeta obugoyi. Badekawaawo n'ekibbo ye ate azadde akaana akalungi nga basuulamu buli azze okukalabako. Abantu aweviira Mariya beegombesanga okusitulanga akaana ke bayita Frank Gashumba ne bakalera ne bakabuusa nnyo ne bakabuusa buli lunaku nga balowooza bazadde kaana ate akalyandisaamu kali eno kaagala mbizzi na kugula bamalaaya. Kali eno kaba mu mbwezi eziri mu ggobe lyazo. Banange baliko ssente ezamwe omusolo boonoona. Kankubuulire whatever it is, oba mpuuga ali ku ssente za mwi wa musolo oba MP banuupu bali ku ssente za mwi wa musolo, bali mandeetale okufuna ekintu ekyo. Bali mandeeti okufuna ssente ezo. Si za Museveni za ssemateeka. Gozifuna ngani? Abakuumi obalina ngani? Gavumenti ekusasulira oti abakuumi ku ssente zaffe abayuwa omusolo. Ofuna otya amafuta ag'omuyuwa omusolo? Frank Gashumba nga amafuta ga bwerere. Olowooza Museveni atunda nte n'atwala ku ttoto nti Gashumba wajja wanaanywe. Era ssente zaffe z'abayi ba musolo. Haruna naye genda oli embizzi ye tomumanyiira. Bisiraamu ebiri embizzi nabigoba wano. Ssente zaffe z'abayi ba musolo. Oluva abanuupu bali kusereza mu omusolo bakuba embaga n'emisuwa ne gikeerega ku nnyindo kwogera kamagamba kati ng'era akantu akalina kye kabbye. Empiisi kayitiramu awo mu studio kwogera kamagamba kali awo keekanga n'ekisiikirize kyako ng'era omuntu ayogera ebitajjansa. Saasira kaakawalako wakirisi wali saasidde akaanako Frank Gashumba. At least gwe baba tosobola kwesaasira saasira omwana wo kubanga gwe njuba yeerabika etandise okugwa. Ne saasira omwana wo yakyali omuto. Omugenzi Kasumba taata wo yalima bulungi oluguudo, yalima bulungi ekkubo gwe mwosobodde okuyita, naye ate eri omwana wo mwalina okuyita oli mu kulisuula mu maggwa oyogera bya kisiru bw'oganza embizzi z'oko zonna. Ye bannanga abatuuze b'ebbunga mbasaasidde nnyo. Oyo yayinza obutaganza mbizzi za ku mutalo ogwo idioti. Mwe mulowooza mutusobola? Mwe mulowooza mutusobola?
bagira basaddakala kuliko omwana mama kuliko omwana bannange nene wabawo omusumba ozadde katemu kakwasika mbizze ekyo kimanye kaguzika abamalaya ogira okugula bamalaya temuddangamu tusiriwalirako yenna omusajja n'aleega ekyenyaati nga kimulinga ng'ensonda z'entaana omanyi bino ebyenyikafeero byayimbako ensonda nnya ekyenyi kye kiringa ng'ensonda z'entaana naye naye ali ku bantu amanyiira ali ku bantu avuma ali ku bantu ajolonga akasajja akaalyandisaamu ka Frank Gashumba ekyenyi kyonna kyetippye emitaafu kimulinga ng'ensonda z'entaana kakati bw'oba oyagala okuba akafaananyi k'entaana gwe atagendangako gye baziikira naddala mmwe abakazi temutuuka ku ntaana nga tusima naddala ffe abasiraamu tunuulira ekyenyi kya Frank Gashumba y'entaana kale ate zireese n'emmedimmo naye mwogereko ate naye awulira nga Itongwa ayagala mwogereko bw'atannaweza nattampeko ya musulo mu lubu lw'abategeerera Itongwa ng'ogereko nkuzizi mwanyi bannange nange mu nsaasi tannaweza nattampeko ya musulo mu lubu lw'abategeera naye awulira Yekolera Itongwa ayagala amwogereko mwanyi sigenda kukuvuma nange leero sigenda kuddaawo kwonoona maanyi gange ku bantu batayambe ne Mukama atuuka okunyiigira nti wabadde oyomba naani Itongwa se Mukama njoya naye mutere mu birooto era yeyangaye musibe tajja kutta gwalina okulaba ku mulambo gwe akati leero akomyewo mu kirooto ambuuza Itongwa leero wabadde oyomba nti mmedimmo nti ono atannaweza nattambeko ya musulo mu lubu lw'abategeera wabadde oyomba naye genda mu geyeena yakiyita nga bansiba mu katuukulu k'eggeena because medimmo sigenda kwogerako leero ŋŋaanye nze soogera ku bantu batategeera nze Yekolera Itongwa omuntu atategeera simwogerako nze nazze kwogera ku Frank Gashumba naye nkunyizeewo ka so kati lisiti oweze ebidomola by'omusula ebi mu lubu lw'abategeera ate okwata mpola kiyinza okukutwalira obulamu bwonna bwolina kuba olaba oli myaka ogenda 45 oli myaka 45 nga ttampeko y'omusulo tennawera mu lubu lw'abategeera ebidomola ebisatu onoobiweza ddi baayi gwe nguvuddeko baayi gwe nguvuddeko banange bano babi nnyo kagambye ssebo kade ku baba babi nnyo bwe banajja mu buyinza bana baba batya olaba batutiisa bati nga tebanajja tujja kubakwata nkiddamu tujja kubakwata nabagamba omuntu wayagala eggulu olina okulikolerera tojja kubeera ku kyalo oli embizzi oli musiraamu onywa omwenge ogambe bannange bwe nafa Allah agenda kuntwala mugenda ng'ebino bimedimmo ebisiraamu ebiri by'embizzi medimmo atalidde ebigodo bya mbizzi neeya ne muzikiti gyonna bamugoba yawe South Africa kulya mbizzi ate n'agirira mu lujjudde n'atayikweka kakati nga medimmo ageera ku makya bannange bwe nafa Allah agenda kuntwala mugenda lokoka tereera omulyango gw'okukola obulungi gwe wakyuzinga gwa bubi bano n'atuuka bannange balituyisa bati tebanajja mu buyinza omuntu anaaberwa wanywera otuzzi n'enkyukakyuka bwe bulamu bwe tulimala okutwala obuyinza kwe kufa okugenda oditamininga abagenda mu ggulu n'abagenda mu geyeena kolerera eggulu ng'okyali ku nsi tosuubira okuba nti watta Jakana Nadduli otandika otubuuza bwe banaatwala obuyinza banaaba bati tugenda kukukwata tukusibe bwe gunaakukka mu ffe tukuwanika ekkalabba simple as that kuba watta omuntu kati kyogagwe watta ye simuntu tiffe bwe tukyusa obuyinza agwe tukuweeweete bambika Frank Gashumba akennyinde kalinga entobo y'emmindi babbi mukaleke akennyinde kalinga entobo y'emmindi mukaleke katata kaako ekyenyi kikalinga ensonda z'entaana bambi mukaleke temukagira tujja kukukwata Jeno Gaddafi wamacce ekiriwo tujja kubakwata mbagambye buno obulamu bwe tulimu obwa struggle tuli ku nsi bwe tumala okukyusa obuyinza awo tuliba tugenze mu ggulu kusunsulamu baakola bulungi n'abaakola bubi abaakola obulungi bayingire eggulu abaakola obubi bagende mu geyeena era tujja kubakwata abantu besijja kumalirako budde be banaabaana
simanya munna Masaka ddanko oba Masaka wavayo baddanko nze naawe Masaka tuvayo baana ba Buganda simanyi baddanko bava Masaka abo tujja kubaleka era bo tujja bagamba mwali baana bato kuba emyoyo egifudde nga mito Mukama agisonyiwa mwe tujja kubaleka temwamanyi kyemugola ne Medimmo nsobola okumuleka kuba tategeera olaba Medimmo omwana gwe baakazaala asobola omusinga okutegeera kuba omwana omuto asobola okumanya nti bayonka wano n'ateeka mu kamwa otegeera ne Medimmo atamanyi nti omusajja alina kuyingira wano n'asalawo okulya bisiyaga kale kitegeeza ate naye muto nnyo mu bwongo Medimmo atamanyi nti omusiraamu talya mbizi kitegeeza naye tamanyi naye Medimmo tugenda kukuleka bw'ate omuntu atamanyi musajja w'alina kuteeka n'osalawo oyite mu mulyango gw'emmanju awo nkomyawo mpitiridde kigenda kwongerako naye tujja kukusonyiwa naye tolowooza nti omuntu eyakola ekintu kyonna ng'otegeera ng'ossa omwana w'omuntu nga Jakana Nadduli ng'otegeera nga tokakiddwa totaliko bwe banaatwala obuyinza banaaba bata tujja kubakwata tujja kubasiba bekinakka mu vvi tujja kubatta nkiddamu tujja kubakwata tujja kubasiba bekinakka mu vvi naddala egy'obutemu tujja kubatta akitegedde kubira Yesu engalo ez'amaanyi wamma kammalirize sibeerabiza gye twavudde kambasiibule yenze yeeko anyumyayo ekkutira n'oleka emmere anti nnyumya ebitongona nja kudda mangu bannange omuntu wetegunnako ozimba tena Itongwa nkwebazaamu awo wayiya n'ozaala amazima musirye bulungi betima mbuziza naye weesiga kinze neesiga nze kumanyoko muli w'ebisiyaga naawe otiisenze musajja yaleka omulyango gwe mu maaso n'oyingira naawe otiisenze bannange yenga ndabi omuli w'ebisiyaga naye antiisa atamanyi nti omusajja ayita miryango tayita mu luggi lw'emmanyi naye wantiise yenga ndabi piti eddaire staff munsasireko yenga ndabi wamma musiibe bulungi mweraba nze Yekolera Itongwa.